bakoseddwa nnyo. Mu kaweefube w'okutereeza ekibuga Kampala ekitongole ki KCCA kyatandika okugoba abatembeeyi bonna abaali bakolera ku nguudo. Enteekateeka eno teyakoma mu Kampala mokka, wabula yatuuka ne mu bibuga ebirala, ekintu ekyaviirako abasuubuzi okusigala nga bakukkuluma. Kati bw'abadde ayogerako eri abasiraamu, Omulangira Kasimu Nakibinge yennyamidde engeri KCCA gyeyisaamu abasuubuzi bano ng'ebagoba ku nguudo. Tukkiriziganya ne gavumenti oba n'abateekateeka ebibuga okuggyawo abantu, naye kye tusaba abantu bano mbaweeyo kadde. Ffe twali baana bato nga Amini afuutula abayindi, naye bawe ennaku 9, ne mmwe okugoba abammwe n'ogamba nti ku makya vvaawo n'oleeta tingatinga n'emenya ebintu, mwoyo si gwa bukulembeze era si gwa bwenkanya. Nakibinge ategeezezza nga gavumenti bw'emala galeeta amateeka kyokka n'etasooka kulungamya bantu. Omuntu yava gye yava ng'atunze ebibye, naye kaakati omugamba aveewo alagewa. N'okusingira ddala be bakulembeze, abantu bano balegewo gye badda. Omuntu okumugamba nti vvaawo ate n'otamulagawo wa gy'agenda kudda, ate oba tomuyambye ggwe ng'omukulembeze. Nakibinge agamba KCCA okulumba abasuubuzi mu matumbi budde nakyo tekiba kirungi, era n'asaba gavumenti okusooka okuteekerateekera abantu nga tennabagoba. Naye kye tusaba abantu bano be bajja ku nguudo babaweeyo akadde, baleme basengula kiro situka. Bino Omulangira abyogedde bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okusiibula abasiraamu abawerera ddala 1546 okuva mu kampani ez'enjawulo abagenda ku lugendo olutukuvu okukola hijja e Makka. Omulangira bano abakuutidde okukozesa omukisa guno okweddabulula mu mbeera zaabwe wamu n'okusabira amawanga ag'enjawulo agali mu ntalo. Tubaagaliza olugendo olulungi era nga tusaba Allah akkirize hijja zammwe. Nga bwe tubagamba bulijjo, mugenze ku luziku n'abakutukula, mugende musabe Allah akkirize hijja zammwe, ate byonna ebiyinza okubyonoona bwe mukomawo Allah alime ate kubaleetera kikemu. Supreme Mufti Sheikh Shaban Galabuza asiimye kampani ezitwala abantu ebweru olw'okusobola okukuuma ssente z'abalamazi. Abalina abavunaanyizibwa ku mulimu ogwo, Allah tabaraka wa ta'ala abongera amaanyi. Abasiraamu basabiddwa okugoberera amateeka nga batuuse. Okwekuuma obutatambula bitaliimu makulu gy'osobola okwavoidinga okugenda obutagenda togendayo. Hijja mpagi ya 5 ng'ekakatibwa ku buli musiraamu alina obusobozi. Makulu. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.